kuba wano naye byalobera wanyi kwegala ne binnemesa bannange mbetondera because ndi kyendi wa media kati ensobi yonna ekolwa nga mbikoze ku media sinza buteeto nolwekyo ofukamidde mu mutima abawuliza ba Radio Simba okuba nti sabi ate ne management era njetondera because muba ne schedule nga muteeseteese omuntu bw'atajja oluusi enteekateeka eba nnungi naye neetonda okuba nga saaliwe kubanga yeetonda asonyiibwa bannakawempe mbasaasira nti yadde tuli mu mbeera eya lockdown naye ate enkuba etonnye tebayisiza bulungi kubanga ebintu by'abantu era byonoonese bingi nnyo kati n'ofumintiriza n'ogamba nti ebonerezo emirundi esatu omulundi gumu nti enkuba ebagoyezza ova kwekyenjala ebaluma ate ne covid abasenkenya n'olwekyo embeera si ya mulembe naye mbasuubiza bannakawempe nti mwalonda omuntu abalumirirwa mwalonda omuntu abalowoozaako Seggirinya Muhammad olwaliro amataba gwe mulabaganjala mayumba negono n'ebintu byammwe mbabuulira mazima nabagamba Seggirinya ennaku 10 ezigenda okusooka nga nimba ka parliament mugenda kulaba ebibala bya MP wammwe gwe mwalonda ennaku zikyali just 45 naye ndowooza mulengera success sindaba nze ebintu by'emyaka 5 mbikoledde mu nnaku 45 mwenyinaza kati byendi mu kukola nkola extra nnaku 45 nze badde maze okumaliriza ekisanja eky'emyaka 5 byonna bye nasuubiza mu nnaku ezo mwe mbikoledde era ensi yonna egamba nti Seggirinya akikola atya munnange omuntu omukozi talina kulinda budde okukola si budde nti kakati myaka 5 mwenja okukolera myaka 10 omuntu omukozi atandikirawo Seggirinya ndi musajja mukozi ensonga lwaki natandikiddewo era abantu bangi batansoseuka mu constituency endala bajja mu Kawempe North baga nti constituency erimu eddwaliro ery'obwerere ye constituency erimu omubaka awa abantu kaalina akatono n'abaddiza ye constituency erimu omubaka ateegulumiza because nze ne ssente z'emmotoka nagambye nedda nziyiza abantu era n'okutuuka leeti kati ne kuyita eddakiika 6 obwedda ndimba kyali namba waawo wentandikwa mbawo obuyambi mbawo entandikwa abantu basanso zaala abaana mu Kawempe babatuuma Seggirinya lwa nkola yange n'olwekyo bw'okola obulungi ensi ekusiima ne babaka bannange mbasaba munkoppe abantu bano abatulonda basobole okumanya nti tebakola luusi Honorable mbadde siyinza kutima wakuma kaddaako okutegeeza abantu byokoze byotuuseeko ne byonna ate era nja kwongera nga twogera ne wali mu kumaliriza nawe ofuna omukisa okutegeeza abantu naye nange nga kakuyita nga ninawe njagala ennyo tukwate tewali tabu Seggirinya Muhammad azze awulikika okubeera ddala ku ddoboozi lyekyebando kansala amiina mwenyinaze pulusi emboozi ya Seggirinya Muhammad ow'obulamu bwe olunaku luno n'eryawuliriza kandi lunamye bulungi naluteekawo nga lwanjawulo nga lutunuulira omuntu alina obulamu omuzungu kyagamba inspiring obusobola omulala bwayinza okwegomba oba kwafunira essuubi naga nti noono bw'abanga asobodde okutuuka wano n'okukola ebyewuunyisa oba oliawo nange nsobola n'olwekyo mpuliriza lekaga nti lwaki tebaleese gundi abadde mu kkooti era abadde mu palamenti leero lwolunaku lwatunulira ekyo era teruyina mutwe gwa muggalo teruyina mutwe gwa biki ebibadde gy'ovudde omutwe guli Muhammad Seggirinya mu dakiika ntono nnyo nsinga kwagala wano ate ekiwanvu nsinze kwetaaga ng'otandika okubeera eddoboozi lya kyebando naye okuba otuukawo ng'olina gy'ovudde tubuulire mu katono Seggirinya yani mu dakiika nga 3 okutuukawo otandikira mwenyinaze onkoze bulungi nnyo nyina abantu abasoose okumpulira omulundi ogusooka ate nemba n'abantu abampulira edda nze nyina n'abantu abamu bensanga tebanga naye Seggirinya olina emyaka emeka kubanga nakuwulira dda nga nkyali mu kyalo nga simanyi nti ndijja e Kampala abantu abasinga nga tuwulira ku Radio Simba Seggirinya okuba amasimu munnange ekituufu kiri nti ekituufu kiri nti mwenyinaze struggle n'okulwanira ensi eno nakutandika nga ndi muto kiringa bw'osanga omukyala nga yazaala muto nkyakugira kiringa bw'osanga omukyala nga yazaala muto omwana atuuka ekiseera ne babanga abenkana omwana ne maama mwenyinaze Prosek Yeswa nzaalibwa Butale Kaddugala Masaka nva mu famire y'abaana 5 mu baana abo 5 Seggirinya nze mukulu naye mwannyinaze twakulira mu nnaku gy'otalabanga era abantu abasinga beewuunya omutima Seggirinya gwakozesanga agaba alumirwa omuntu wa wansi agujjawa munnange ennaku gye nakuliramu yenkozese nkimanyi bulungi nnyo nti ennaku gye nalimu nsobola bulungi nnyo okugiddamu zino engalo zonna bwolaba tezenkana Katonda alina bwe yakikola olwaleero Seggirinya nyiza okuba nga abantu balina bwe bannengera we ntuuse naye busobola okukyenkya wano omulengera ntuuse
ng'ate envuddewo nzize yebaga ezo nazo banteekateeka za Katonda n'abankuba enkonyogo bangi nnyo abanoonya bagaa Ssegirinya tisisinga afa abo nabo bangi ekyo mwannyinaze sinyagala okutegeeza nti nva mu famire y'abaana bataano twakula nga tuli banaku nnyo okusoma kwalinga kwa mbeera ey'okunyigirizibwa kyova olaba nti osanga omuntu agamba nti Ssegirinya oluzungu lwe nga lwakyalo nnyo naye amasomero ge twasomeramu tegaali malungi ate nga naffe tetwayagala naye olwokuba ntitwava mu famire mwannyinaze nga kugamba famire gye wandisuubidde nti njavu nnyo ensonga lwaki olengera nga n'amasomero ge twasomeramu tegaali masomero malungi olwekyo nasomera Kaddugala Primary School okuva P1 paka P7 era gye nagituulira naye mu kusoma kwange nga nsomera Kaddugala Primary School ndowooza tuyinza okugamba nti nze yeeweereranga olw'ensonga buli nagendanga ku ssomero nagendanga neetisa empango z'ebikajjo nga mbitunda ku breakfast ne ku lunch sobola okufunamu ka school fees akasobola okumpeera naye nga ndi Kaddugala nafunanga challenges nnyingi nnyo mwannyinaze nti tuna bwe twatuukanga abaana ne balya ebikajjo ne basuulasula ebikuta mu compound bannange ne bayingira kirasi ne bagamba nti Ssegirinya atunda ebikajjo yataalaze baana be bateeka bikuta asooka alonderonde compound nga bannange asooka amala okugitereeza bannange nga bali basoma nga Ssegirinya nonalonda bikuta bya bikajjo ngenda okumaliriza bbiri ondalonda nga lesoni eyo esooka ewedde nga n'eyokubiri ewedde nsanga omusomesa afuluma then ndyoka nnyingira ndowooza olaba ennaku eyo mwannyinaze gye nnakuliramu amasomero ge twasomerangamu ge masomero ge twamalanga n'obusa gwali eyo nga mu kyalo nga osomeddeko mu kyalo omanyi kye bayita okumaala obusa n'ekibiina obusa bw'ente nti mumaala twamalanga Lwakutaano mwannyinaze musobole okudda ku Mande nga bukaze naye nga bwe buyitako ennaku nnya nga mwamadde buzaala kye bayita envunzo oba omusomesa aba asomesanga gwe n'oli mu nvunzo okawulira kakuyingira nga kakuyingira olaba so ndowooza olaba ennaku gye twasomera mwannyinaze nze nageranga ne ku ssomero ng'oyambadde nga tabaana ne bakuyeeya ne bakusekerera Ssegirinya ate nga tunulabanga ekiswaza nga bala tebazambadde nga nabala tebambadde naye kati zolumu neetekangamu olugezigezi nenga nti kanzambale nozambala abaana ne bakuyeeya ate nga ne tabbera gye twafunanga owulira nekwokya kakagere kana akanaswe kwokya n'ogijjamu n'ogikweka mu kasiko n'ogijjawo lweggulongo ogenda esanda naye kati gwe teebetezamu omwana owano mu kibuga okumugamba nti omuntu asobola okugenda ku ssomero ng'alidigere kati kisoboka olwekyo ennaku gye twakuliramu mwannyinaze byemu ku bimotivating ne tumanya nti olwaleero osobola okubeera ng'oyindi kyoli naye ate enkya Katonda n'akuzalika tulabye abantu bangi nnyo adde abamaanyi wano mu ggwanga Uganda mwannyinaze naye olwaleero amazima ga Katonda mu ggulu nga tebalina kye balina ng'ate bakaabira abo abaali obubi mu kiseera bo baabeerera obulungi ensonga lwaki abantu bagamba Ssegirinya lwaki agaba nnyo awo mu perspective eyo mwengabira nfuluma Kaddugala mwannyinaze bwe nali njye Kampala ze najjira ku loole y'amatooke Ssegirinya nsala lwera twalinangayo omusajja bamuyitanga Mwami Kato yajjanga Kaddugala eyo ng'akuŋŋaanya amatooke bana bagaleeta e Kampala kati omusajja oyo namuyambanko mutikiranko olw'omukaaga n'olwessande bagaleeta e Kampala munange omwami oyo Kato y'omu ku basajja era bandeeta mu Kampala nzija ntya ti bwe nsoma sinya wano sinya tu sinya 3 e Kaddugala school fees zibula muzeeyi aŋŋamba Ssegirinya ngenda kutwala mu nnyendo okanike because tewakyaliwo ssente zikola ki zigenda kukuwerera ng'ebikajjo bye twalimanga enkima zibiridde zibimazeewo ate n'enkuba eyatonnyanga mbudde obwo kumanya amazzi gonoona nnyo ebikajjo amazzi n'enkima wegakwata ku bikajjo tewasigala munnange nga muzeeyi aŋŋamba oyagala ngenda kusindika mu nnyendo okanike ng'obulamu bwange mwannyinaze okanika nga sikwagala newakubadde nga mulimu naye nze nga ŋŋamba njagala nsooke nsoma at least naakanika mu maaso eyo kati munnange ziba ziri awo ne zireeta omusajja ayitibwa Kato ng'akuŋŋaanyanga amatooke ku kyalo muyambako kati olumu yajja nga saasomye nambuuza nti kiki ng'oli waka wajja Friday nemugamba naye kyaŋŋaanya ogenda ku ssomero school fees zaabuze naye muzeeyi aŋŋamba ng'enenkanike naŋŋamba nti Ssegirinya tugende ffenna e Kampala osobola okufulira essomero gy'osomera nga bw'osoma nga ate nga bw'okola ojja kusomanga ate ng'olw'omukaaga bwe tukomawo eno e Kaddugala tunoonyenga emmere nemugamba nti ekyo nga kirungi nenga nenjogeramu ne muzeeyi n'asooka n'abanga agaana naye ate eventually nakkiriza n'agamba nti ogubanga omukisa guzze gukozese kakati Ssegirinnyawo mpamba na loole y'amatooke awo engatto bazimpeereza na buweereza olwo namanyiira ekigere bazinkanyugira waggulu eri ku loole ziize engatto badde ozeerabidde nga nyambala ngatto Ssegirinya bwe nyambala engatto ndi ku loole waggulu nga tulumba Kampala kati Kato tuba tujja ambuusa aŋŋamba nti Ssegirinya tugenda Kampala naye ku road toll waliwo bayita ku road toll abasirikale tebakkiriza bantu ku mmotoka z'amatooke mabega
bwe tutuukawo owulira nga abasirikale tunayo tuyimiridde kawansi mu nkota kamunkota Segirinyawo Segirinyawo lutusimbula nzakichwale ate nomune kansoke nkusesenga sina kutuukira okuloditolo gwokimanyi nti nkitegeera kati nti emotoka bwe yalinga etambula nti gwe wayitanga ku bitooke n'abantu nga si be balinga badduka nze mwe nalowoozanga nti bweyita ku muntu ye yabadduse era nga nti ekitooke nakyo kumbe gwe oba okiyiseeko nabitegeera luvannyuma nye nateekawo n'empaka nenga naye lwaki ebitooke bino bidduka nnyo ng'obiyiseeko ng'oli mu mmotoka tujja olwo Segirinyawo kati muna Segirinyawo ni kulole y'amatooke ngenda netegereza ebitooke tubiyitako bidduka emisinde abantu bayitako badduka emisinde kakati tujja nkyasamalira n'amaala ago ag'okulaba ebitooke bidduka nkyalaba abantu badduka tutuuka wenawulirira wenamanya nti kuloditolo kuba abasirikale emotoka bagiyimiriza ninga wansi w'amatooke ne babuuza nani wuyo sirikale abuuza ako mwami katonte mega teri muntu omusirikale nagira bwati teyandaba nga ndi mu nkota naye nkubule mwanyiraze process nali ndowooza nti nvudde ne waggulu ngudde okutya kwe nafuna by then nga Segirinya nti abasirikale nga naye mulengera bulengezibwe nti vo ku byakati wakati wendaba abasirikale wengamba deliver nti imirira awo bagamba kibano nedda ngamba tyango okubalengera emisinde nga gyentekako janjawulo munange Segirinyawo nga tujja tuyingira kibuga Kampala natuukira ku kafumbe mukasa bayi motoka ezitikula amatooke wezituukira munange Segirinyawo nga batikulako enkota ku makya bamala otikulako enkota nga katangamba kati Segirinya ekiriwo kimanyi tugenda waka kwebaka nga mugati ate nyina omutawaana jukira yajjidde ku nkota z'amatooke mabega angamba nti akati jangu otule wano mu maaso ng'avuga nga nange ntuula wano nga ngamba naye gyensula bayitayo bwayise olwo ndi myaka nga 16 awo 15 munange nga ngamba tugenda bwayise gye tugenda okusula naye nga nawulira dde ekigambo bwayise ddadda nga nkyali mu kyalo gabanga bwayise amazzi abantu gababonyabonya kuba bwetonnya abantu tebakola nga njagala nnyo ndaba embeera eyo egamba nti omuntu amazzi gasobola okumulemesa n'okwebaka munange nga tugirawo motoka katasimbulawo twolekere bwayise olwo ngenda netegereza ngenda nsoma obupande wajjukira twabeeranga mu kyalengo abantu owulira boogera ebitundu n'owakana ngenda nsoma buli kapande konna ke tuyitako buli kapande nga tusingira bwayise Segirinyawo enyingire bwayise katangamba katugenda kukola ng'ate bw'osoma munange tutuuke wa mwami Katonga mukyala wannyaniriza bambuuzaawo nti oyagala kulyamba kinze omusajja yemanyirira eri ewaffe ekaddugala kye bafumbye kyolya wano bambuuza oyagala kulya ki nga Segirinya ebyennyanja byagala Segirinya ng'ennyama njagala ng'omwana omuteera bw'abeera ng'enkoko njagala ninga nti kati nnonde ki nibanga nti londa kiki mugenyi waffe Segirinya mugenyi mupya kikyoyagala okulya nga nti enkoko eyo enkoko bagenda bagigulaawo nkolo gye twali ekyeggulo kakati nnyingira bwayise n'experience gye siryerabira ekiro obudde bwa wano maaso awakulu owa kyengamba wano maaso wetulaga twetaaga obudde buwanvu wano tusambye mbadde nkugamba kati ekiro enkuba etonnya kyenayagala okulabako jjukira Katobambi alina luumuyemu kati Segirinya nga nsula wansi yezende nasula waggulu ne mama w'abaana nenze nga banjalidde wansi mukeeka mufaliso enkuba ng'etonnya mwannyinazi kakati saamanya nti nze enkuba yeetonnya ngenda okuwulira obunnyogovu faliso gunyunyukiridde nga ngenda kuswala kumbe enkuba yeetonnye kati nze nga ndowooza embeera yantabuse ngenda kugoloka kumbe enkuba yeetonnye ngenda okulaba amazzi gongera kujja muyita mwami Kato embeera ng'etabuse nga nti bwayise bwati bwabeera nange kati ekiriwo kusena tusena amazzi ekiro ekyo faliso tugiwanise waggulu embeera ye bwayise nenjingira bwentyo entandika okubeera nga mmanya bwayise kati katankeeza antwala kupimba saawa ekyebando ayogera edimasa nga mune omwana ono bambi asomere wano Segirinya ono omusajja atumunaku mwana ayagala okusoma naye sente tayina bonna nga basomesa ne bakkiriza Segirinya ono ensomerawo kati bwe nali awo nali neegomba dda abakubi b'amasimu bano wammanga Lubakyoya Makolo Kavuma nga nabeegomba dda nga nti naye Katonda alimpa kyansi nendaba ku basajja abo Segirinya yayingira Kampala nga yeegomba Lubakyoya ne Makolo Kavuma lwansonga yakuba masimu bagenda kukuba nga honorable bwotudde nga bagenda kukuba nga ate nze ndi mu studio tugende maaso kakati munnange bwe
ntandiko ga mwami kati abantu wano bafunye nti angamba nti bakola ompulira akubira ku Sauli gundi ku paka yadi ate luba akubira ku Sauli yako kati jukira Kampala simuyingira nga sorry Kampala nkyali mu mwana muto simanyi kibuga bwe kitambula sinayawula nti obono emini price obono wa kati mwana bitwali tusoma nabo ngambo mwana omunjagala ontwaleko ku mini price njagala ontwaleko ku Sauli yako nonyo omwami gwe bayita Lubakyoya munnange Segirinya lwali olwo nga muganda mukwano gwanga ntwala nga tunoonya twagera tukawo tetwamusangawo nga abangamba ina walaze olwo ndi mu uniform y'essomero abantu nga bambuuza abali bambuuza oli student omwagaza ki munaye njagala mmulabako munnange mbandi awo nga Lubatazze nga muga munaye nsanyusa okulaba dda kwegomba dda mbadde mbeera mu kyambuuza osomerawo nga mubuulira byonna bwe mubuulira byonna nga muga naye njagala okuyiga bakuba essimu ku leediyo nga nti oyina essimu nga mugamba njirina babayi then bwe nabeereranga ebwayise nga mpakasa nga ntunda amazzi olweggulo nze munaye obukozi nabutandika dda ekaddugala nali ntunda bikajjo bwe najja e Kampala nga bwe nva ku ssomero olweggulo nga nkimira abantu amazzi naye nga batwalira ku mayumba gaabwe ne bampaayo olw'ataano ne bampaayo 10 nga nazikuŋŋanyiza ne ngula essimu Segirinya nga ndi musajja ateetuulako nze buli kadde konna nga nkakozesa era nkubiriza baganda baffe bannange tonyoomanga mulimu teri kintu kibi mwannyinaze nga kunyooma mulimu because omulimu ogwo gwonyooma omuntu wasobola okulabira nti oli mukozi n'amanya naga nti kati Segirinya kino akisobola we muteeka wona gyosobola okutambuza munnange Segirinya senyoomangako kati munnange nga banjigiriza kuba ssimu naye nga kuba nali neewunya ziyita mulisa nali nazigezaako dda nga zannema nga nazigezaako dda leediyo simba eno nga ngamba banne era ze nga ndowooza oba balina layini endala gye bayitako nange muli layini endowooza eyo mwananyinaze prose nga ndowooza nti abakulu bano mulina layini endala gye mwabawa namala kiyingiramu naye nkitegeera nti temulina gye mwabawa ndala wabula art ne consistency gy'oteekawo yekuyisaamu ku leediyo munnange nga njigiriza nga nti olina okulemezaako olugalo n'onyiga lwali olwo nga ate nange sitandika kunyiga nga nemezaako ngenda okulya bisemu alo leediyo simba ani ono tinze sekolu nasoko yita muno nakankana nze Segirinya eddoboozi ly'ekyebano kolosa nga bangamba kozesa eddakiika emu kati olina sawa nasooka kankana bwenti nga njogera nenga nensempulira nentandikirawo Segirinya kati by then nali nsula bwayise naye nga nsomera Kyebantu kati ebwayise by then walingayo mwami bamuyitanga Tom Jjulungu omugenzi kati nga sobola kuba ngamba ddoboozi lyebwayise kuba yidi yakozesanga nenga nti kakozese Kyebantu awo ekyadoboozi w'Ekyebando bwe kyatandikira nentandikanga kuba amasimu ngamba Segirinya Muhammad eddoboozi ly'Ekyebando nga n'ab'Ekyebando tebammanyi era olumu nabasanga tebanga naye ani yakugamba ati ate gwe otwogerere ne bagamba bannange kasi ensonga z'enjogera zikola ki zibaluma bagenda mu maaso n'ekiremezaako kati batandika ate nga bo okundetera bizibu byabwe mwe muva n'okuyingira ebyobufuzi Segirinya n'obwakansala mwe buva mu ddoboozi ly'Ekyebando abantu ne banjagala abantu ne bagana naye omwana ono alina ensonga abantu ne bagana nti naye omwana ono ensonga zayogera amanyi zirambika munnange Segirinya nentandikirawo nga nvudde mu masimu nga Lubakyoya yantendese ne makolo nenfuuka ensonga Segirinya nenzija nga nkuba amasimu ate awo ebibiina siwe byatandikira ebimeza siwe byatandikira ebyenza simba wakati nga tubeera wali ku New Life enankulabye ne muganda wange Dicky Ngule ne Joshua Kyalimpa ntandika okugenda awo oluusi ne bampa omuzinda oluusi ne batagumpa naye nga lwe bampadde eddakiika ze bampadde 2 nzikozesa bulungi nnyo ensimu naye mwanyinaze leero mpadde essaawa wali bampanga ezi era bwonkyaziza wano nsosere nensulako neŋŋamba nti bannaye Katonda ono nga wabuyinza abantu abampanga eddakiika 2 mwanyinaze era mpadde essaawa nnamba nemmanya nti Katonda ono gyali naye era nayo sinene nnyo tunatera okukecula ekitundu kyayo Amina. Awo nvuddewo okuleva eyo njagadde ontuusize wootuuka ku kubeera eddoboozi ly'Ekyebando Amina Honorable Segirinya omujuvu oyingira palamenti tokulanga olayira wano ng'oli muyi palamenti ogisanze oti mwanyinaze sofa parliament mbadde sinagisanga bubi kyenvudde nkubuuza obulamu bw'emabega obunyumyi bangi tebabumanyi naye okuyingira palamenti omukiki oguliro gumanyi parliament mbadde sinagisanga bubi mwanyinaze because bwe nali nyingira parliament y'eggwanga Uganda nga ndi mu campaign nakola kye bayita manifesto mu manifesto waliwo kye nayita 100 days after swearing in ti ennaku 10 ezigenda okusooka nga mmaze okulayira mu ebyo bannakawempe North nababuliramu okukola ebintu bingi ekisookera ddala nabasuubiza youth empowerment
women empowerment abantu okubeera nga mbakulakulanya nga ntola katono kenyina nenkabaddiza nembasuubiza eddwaliro Mwannyinaze nembasuubiza ambulances 2 ebyo nabyogera mu campaign zange munaku 10 esooka nga mbagamba ebyo ngenda bikola naye olwokuba nti abantu baali baawulira dda abantu ng'ebyo babyogera bye nali njogera nga bagamba nti Seggirinya bye twabimanyiira muganda wange byotugamba bangi bazze babyogera katukuwe buwi naye tugenda bikola munnange bali surprised era baŋŋambye nti naye kisoboka kino omuntu n'akola ebintu byandikoledde emyaka 5 n'abikola mu nnaku 4 mu byafaayo by'eggwanga Uganda kigenze ku likodi actually kyekibuuzo kyenkuleetedde Seggirinya bino bisobodde otya eddwaliro buli lunaku tulaba olyongeramu naku wasuubiza mu 10 zikyalya na mu 5 Seggirinya tukulaba nga ambulance zizze Seggirinya buli lunaku nkulaba nga weetisse ebifuluusi nga birina gye biraga era boge nti weetikanga ebikajjo neŋamba okwetikka kuno kwava dda Seggibox efuuse ensonga Seggibox lwaki Mwannyinaze nagireeta nze saagala kuwa Seggibox bwenjogera Seggibox abawuliriza ba Radio Simba ke kaboksi kempa omuntu nga mmaze okumuwa entandikwa ey'okwekulakulanya mwasevingira actually twandikayise Seggibox savings naye nakatuma Seggibox olw'okwanguyiza abantu okutegeera ekintu kyakabokisi ako nga kuwa nti sente zenkuwadde okwongera mu capital yo amagoba agavaamu omumu gasevingira at the end of the month akabokisi ako n'okaasa capital g'osanzeemu sente z'osanzeemu ng'ozisevize n'ozogera mu ki n'ozongera mu project yo nsooka kuwa capital negamba nti Mwannyinaze otunda ki nti ntunda bummonde obumonde okozesa sente mmeka ti 10,000 nenkugamba nti nkwongedde 10,000 negiwera 2,000 nenkugamba nti nze muno amagoba genjagalamu si ge gaazirize nkusanze nazo amagoba genjagalamu ge gaazino zenkuwadde naye oluvannyuma lw'omwezi akabokisi kano kaase essente z'osangamu zongere mu capital Mwannyinaze nze mu kawempe nasalawo bantu kubawa ddobo okusinga ekyennyanja bano bolengera ng'enangabira emmere matooke bengabira akawunga omuceere mbawa ate ne mbawa n'entandikwa bwe mba nga ngabye ngaba eddobo then nkwerako n'ekyennyanja because manyi nti eddobo lino ate lyetaagako akennyanja kogenda oteekamu kwatengege kati nsooka nenkuwa ekyennyanja then ne manigana eddobo nalyo beera nalyo kino kyennyanja kiri olwaleero naye nkyanjagala weevubire era bwentyo bwenkoze mu kawempe nze abantu Mwannyinaze mbawadde eddobo kwevubira Seggirinya wangi Mwannyinaze kankolenga neeyambise ku nkola ya gavumenti era bwe kyayita ne mu banka bwe tugenda oba oterekayo akasente ko bakubuuza source of funds sente zino zijjeewa nalebe Seggirinya gwendi naye wano akoze bye yandikoze mu myaka 5 n'abikola mu nnaku 45 gwe munnaffe sente ozijja watobeera n'abakuvujjirira we tutategeera munnange Mwannyinaze okukola si bugagga okukola guba mutima okugaba si bugagga okugaba guba mutima Mwannyinaze mu Uganda mulimu abantu abankubise emirundi buwanana nga balina sente nnyingi nnyo naye nga tebagaba nga n'abafamire yaabwe bakaaba naye nga ate bo bali empowered bali well off Mwannyinaze ate mu Uganda tulinamu abantu abalina akatono naye nga baddiza ate abo boolabira ddala nti ate nga nabo tebalina naye naagala nti kennyina akatono kankawulizeeko ne bannange Seggirinya yenze Mwannyinaze nti nze nnumwa okubeera nga nnina naye nga munnange tayina nakyogera lunye wano n'ekigambo Mwannyinaze nenga nti Seggirinya abantu bannonda ndi munaku abantu tebannonda nga sina bwendi lwaki bukyenkya n'engula emmotoka ya bukadde 2 naye nga abantu benkulembera abantu benkiikirira enjala ebatta nengamba nti sente ez'emmotoka ngenda ziddiza abantu baffe abantu bamufuna mpola mama ntunda chips mama ntunda nanasi mama ntunda nyanya mama ntunda manda kalerwe mama ntunda bumonde ngene ngamba ddiza sente ezo zibakulakulanye ngene ebibiina by'abavubuka mbe empowering because abavubuka bannaffe baagala okukola ne tebalina buyambi nenga nti abavubuka ebibiina byabwe ngenda binoonya abakadde ebibiina byabwe n'ebinoonya abalema ebibiina byabwe n'ebinoonya Mwannyinaze nako lwaleero obugenzi okuzibira nga ndabye ebibiina by'abakyala bamufuna mpola ebiwere 12 omunaku olwo obugenzi okuzibira nga ngenze embutale obw'omu Kawempe North nensanga abatunda chips n'enkoko ne mbagala nti mumwetaaga ky'okubeera nga mwekulakulanya timwami Seggirinya ffe otuwe miliyoni 2 ne tubanga tusobola okubeera nga sente ezo tuzeewola wano nga zaffe naye nga ffe tukozesa nkola yakuzeewola ono atalina bumonde ntumuwa n'asuubula ono atalina manda ntumuwa n'asuubula tusobola okubeera nga twekulakulanya lwekyo Mwannyinaze
akatono kenyina nga nkajja mu parliament y'eggwanga Uganda munnange kengabanyizaako abalonzi nze saazimbye apartment ogamba ezikoze ebyo wakazijja mu parliament gye wakabera ne bwe mbadde mbwa road councillor mbadde nsevinga kati ku saving y'obwa road councillor kwe nagase zino eza parliament nentandika okukolera abantu kitegeeza nti buli aliyo asobodde okuweza omuwendo gwa ssente z'olina ezikoze ebyo lwakuba tetunnabiraba munnange mwannyinaze bino byenkola sinze mbisobola nzekka munnange ne bannange babisobola kyenkugambye nti okukola guba mutima si bugagga okuwa abantu guba mutima si bugagga bino byenkola teri atabisobola kyensonga lwaki mwannyinaze ntaddewo challenge ku babaka ba parliament mu ggwanga Uganda ne mbagala musobola okukolera abantu abamu bakola kati lwa Segirinya aguza ambulance naye kanjigule Segirinya yagabye emmere naye kanjigabe waliwo abaka abadde bataliwedde kugaba nga bo balowooza nti bajja kukozesa abalonzi ng'akadaala ekyo Segirinya kyenjagala okugobawo abantu bano basimba musana mwannyinaze omusana ne gubookya enkuba n'ebakuba lwaki ogaana okuddiza abantu abakulonze ng'ate oli ku musaala omuntu ali ku musaala ogaana otya okuddiza abantu nze mwannyinaze nagambye Segirinya okwambala essuuti ey'emitwalo 4 nga nyina maama ayagala emitwalo 5 gimukulaakulanya akadala ke kagende mu maaso nga nyina ssenga atunda mukene ayagala emitwalo 5 asuubule mukene kutiya 2 zimukulaakulanye kanyambala essuuti ey'emitwalo 10 naye nga abantu bange bali empowered nze naganye okwekusa mulina omutemu omulambo gw'okweyozayozaako ennaku mutegeeko essuuti ez'emitwalo 4 kati nze era mu bantu abagenda okwambala essuuti ez'ebbeeyi siriimu mu bantu abagenda ovuga emmotoka ey'ebbeeyi Segirinya siriimu mwannyinaze kino nkikubulira tebajja kungoba nze nja kwambala essuuti gye nsobodde naye nga abantu bange bali empowered okusinga okwambala essuuti ey'ebbeeyi nga abantu bange bakaaba kati mwannyinaze nga munokodawuni eno amazima ga Katonda mu ggulu omanye ekiri ku woofiisi yange omanye ekiri ku ddwaliro omanye ekiri eka mwannyinaze abantu bantuma ebintu bibiri bantuma okubateeseza n'okubalwanirira ku bibanyiga nze Segirinya ndi 2 in 1 politician ndi member wa parliament agenda okubeera ku floor ya parliament ntemeteme issues era mu nnaku zange 10 egisooka nayogera ngenda kuleeta private members bill egamba nti ekkomo likomewo ku bisanja by'omukulembeze w'eggwanga ne ku MP ekyo ngenda kitebulingira ku floor ya parliament wali wesunze n'ekifo ky'omumaaso nga tonnamanya nga simanyi nti abo babaka baminisita balina okutuulawo naye ekyo ndamala nenkitegeera ne ngamba nti kati kankolere bantu mwannyinaze nenteekateeka ey'okuleeta private members bill kitegeeza olungera kubanga ate constituency entambuza ate nga ne ku floor ya parliament nawo ntambuza bantegeddeko leader of opposition honorable Mpuuga twabadde naye wano olunaku lwajjo kyabaddeko nammwe ababaka aba opposition nga balungamya ku ngeri gye muyinza okuyamba abantu bamwe nti ne bamunaakola kale obaoliawo ebirala byonna naye ng'ensonga eno enkuba ebatuma okugenda okuteesa temugikutteeko mujja kuba temuyambye nnyo owulira kantikozese nga bakikoza nti wepikire okuteesa mwannyinaze nkugambye nze ndi 2 in 1 politician agenda okuteesa ku floor ya parliament ate ne ku ground ng'ondaba tulina ababaka nga ku floor ya parliament boogera ne bafuumula ennyenje naye nga wansi no ku ground bantu tebagenda ate nga bano abantu tebakusindika muzimu ku function za member wa parliament muli gye bayita oversight role okulondoola eyo ina gikola nga oli mu bantu gy'olondoolera bane ssente bwe zitizajja zaatuuka monitoring evaluation politics w'okuyiwawo omubiri kwe kuteekawo embeera ng'abantu banyigiriza n'oga nti kino ŋŋaanye nze Segirinya nze musajja asanga nga banyigiriza abantu bange kesi eri mu kubayoola bamaama batunda ennyaanya kaleerwe ne oluusi nga netandikwaze yagibawa n'osanga kesi ye ng'eyoola ebintu era ababaka esisi olunengera kati batwala misinde eyo politics w'okuyiwawo omubiri ng'olengedde banno banyigirizibwa n'ogamba nti no ne bwenfa kati nga nfiiridde ku mazima ate kulwana ekyogera bulungi bw'ofanga ofiiridde ku mazima ogenda butereevu mu jjana nenga nti bano abanyigiriza omuntu wa wansi ng'anoonya ekyokulya bajja kuntwala mu jjana olwekyo politics ow'okuyiwawo omubiri ebbanga lyonna nze mutambuza nyina poliisi bondi 413 nyina kooti bondi 418 poliisi bondi 413 nga gukyatambula 413 poliisi bondi 418 kooti bondi ng'olwoba nteredde mu kooti oba okitegeera Guinness Book of Records zenetera okumpandiikako ng'omu ku basajja basinze okusibwa emirundi emingi mu mwannyinaze prosecution naye nga ebbanga lyonna lyebazenga bankwata temulimu musango gwa kubba omwo tewaliko musango gwa kubba tekuliko musango gwa ki naye gyonna emisango egy'envunaanwawo kulwanirira ddembe lya muntu wa wansi mwannyinaze jjokka gye egy'envunaanira tekuliko gwali gunse muvi wotegeerera nti emisango gyonna gye banteekako n'ogwenda lufeenya lubanjoolanga omubbi w'enkoko drone abasajja bankwata mwannyinaze
ninga ati bane ekikiro omusajja yanteeka mu mmotoka nankube ngumi nga liringa jjinja lya mizaani oyo sijja kumwerabira ko olwo bankwate Nalufeenya jankube ngumi nga liringa jjinja lya mizaani kati gyebiri gyendi mu kutambuza gwe Nalufeenya ne guno gwe bankwata nga neekalakasa nga nwalira bagala ne muno byonna byenze nga neekalakasa byonna bize bivaamu ebibala bwe neekalakasa wano kuba edi mutwe eventually baabata Nalufeenya lubantwalayo nali mpakanye enkwatibwa ya President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu eventually nene bamuta emisango emirala okwetikka TV kulwanira batembeeyi kukola ki byonna mwannyinaze zizenga bibeera successful ku UCC because abasajja baleeta enkola nga simbi naye nga abantu bagibasomeseza mwannyinaze nti olwaleero lwaki ekirungi okikaka abantu mwannyinaze ekirungi tebakikaka ekirungi buli omu aba akinoonya bunoonya radio Simba eno omanyi lwaki abantu bagiwulira olw'okubeera programu ennungi bagiwulira olw'okubeera bapresenters abalungi kyekiwuliza radio Simba katonza kukwata mboko n'ogenda ng'okuba abantu emigo nti mugiwulire lwampaka kati mune baleeta enkola nga bagamba abantu nti balina gira balwampaka ne bagana edda mukkirize omugagga alabe owa analogo nono omugagga okusasula DSTV Go TV naye alabe ne bagana edda Seggirinya ne bankwata ne bankuba emigo ne bankola buli kimu kye baagala naye kyebakola kiti weyajjira ng'okusasula emyezi gwalinga 5,000 naye webigenza okugendera bwebiti nga tuli mu 15,000 mutwalo gumubiri olaba nikitegeeza nti buli lutalo lwonna lwenze nwana Seggirinya luze luvaamu ibala tulubira enguudo mu Kawempe ezikoleddwa mwannyinaze zikoleddwa lw'amaanyi gange because kasita nnengera nga ssente baziweereza ez'okukola oluguudo ne nnengera nga bano abasajja bagala zidaivatinga nze kikolanga offisi njiza mu luguudo awo nga nkeerawo n'akameeza n'akatebe nga ngamba abalonzi mujje tubeeko ensonga ze twogera nga bajja mboko nga bazimpe bwenyula wayita ennaku ezi obuyinja ne bujja ne babuyiwawo kolasi ne bamuleeta nkugenza emigo gye bankubenze singa ndamuwanvu nga muganange ali naye manyi lwaki yimpa wabwete Seggirinya gwe enkya ne bakuba luli ne bakuba enkya ne bakuba ne luli ne bakuba naye nze neewaayo okufiiririra abantu bange mwannyinaze because omuntu alwanirira ensonga ne bwofa ogenda butereevu mujja nekyo kasana kitegeera ne manya nti Seggirinya nyina kuyiwawo omubiri okulabanga ensonga y'omuntu wa wansi etuukibwako era mu kuyiwawo omubiri n'okulemerako byebintuusizza eno gyendi abantu mwannyinaze lowooza lwaki banjagala because omuntu eyatandika mu 2009 ng'akuba amasimu n'okutuusa olwaleero nga mwannyinaze sikolanga nsobi sikyusanga lulimi si kyangu abantu bangi abazze n'abamu bagagga naye n'olengera ng'omusajja gwe mbadde mwegomba ng'akyusiza olulimi nemugaa ti omusajja ono alya mmere kitugimma abaana ebbanga lyonna addaga nti ebintu bingi ebitakoleddwa naye amazima namugulu ng'ogenda okulanga agamba nti aba naye musiimeeko Seggirinya musiimeeko n'omugaa nti gwe olw'okuba okkuse kati olw'okuba olwo eggwanga lyonna lyateredde naye mwannyinaze otyanga Seggirinya seewaana bwewaanyi since 2009 up to today nkyali ku mulamwa byebinjagaza abantu because abantu bazze nga bamonitalinga nga bandaba ensonga lwaki basazeewo ne basindika mu palamenti y'eggwanga Uganda mbateeseze kati olunaku lw'okuteesa mu palamenti buli omu lwalinda naye mwannyinaze nja kuba muzibu nnyo because omuntu anyoomebwa nkugambye era naboonize deputy speaker oba speaker ne bagamba bagule dictionary babeeraawo kubanga ngenda kubanga nkozesa lot terms ngenda kuba muzibu nnyo nga njogera Seggirinya siba bino byowulira bano era nze mbatunda bangi bannange mpulira bannange nga bateesa nentunula bwenti nendaba abantu bonna ensobi ze bakolaawo kati gwerinda mwannyinaze nga ngukutteko wali ku fulo ya parliament abo tebajja okumanya nti Seggirinya kyeyayogera nti is 2-in-1 politician ddala akituukiriza ku gulawundi ate ne ku parliament y'eggwanga Uganda ku fulo ensonga z'omuntu wa wansi ngenda kubeera nga nzirwanira nadde nkugaba private members bill ey'okubiri gye ngenda okuleeta njagala omusala gwongezebwa omusomesa n'omusawo mwannyinaze si kyabwenkanya omusawo okufuna akakadde kamu omusomesa n'afuna emitwalo ana agamba parliament afuna miliyoni 7. That's quite unfair mwannyinaze nze njagala atisa omusala gw'omusomesa gwongezebwe omusala gw'omusawo gwongezebwe naye gwe omusawo n'abeera empowered omusomesa n'abeera empowered naye nga member of parliament n'abeera empowered naye nga omusomesa n'omusawo tebali empowered ekyo olaba mwannyinaze nga gyekiri ng'ate omusawo yajjanjaba member of parliament omusomesa yasomesa member of parliament tuyira naffe okubeera nga twewaayo tugambe nti bannange lwaki tutuuka mu mbeera egamba nti ffe tubeere empowered ng'ate bannaffe abalala tebafiiriddwako olwekyo tugenda kulwana okulabanga omusaala gw'omusomesa gwongezebwa n'omusaala gw'omusawo gwongezebwa emu ku private members bill zengenda okuleeta ku fulo ya parliament era mmanyi nti babaka bannange bajja kumpagira mu ekyo tokyaliwo Kawempe yekka era ekimu ku bibuuzo bye nafuna nga njogedde nti nkuleeta anga nti leero puroguramu yabeeka Kawempe ne baga Seggirinya kati bw'eggwanga kituufu
Honorable Segirinya olina eddwaliro lisiiba lyogerwako ebiryeyongeddeko buli lunaku era olinayo watuuka n'ogamba nti kati abamu bava n'emulago ne bagenda ku ddwaliro lya eddwaliro eryo njagala tugumulemu katono bwe tukomawo ombuulireko katono ku nkola yalyo nti nze asula emukono n'anaava ebuyuku n'anaava empigi naye ajja Kawempe oba mmala kulagayo ndagamuntu nga ndiwe Kawempe bwe tukomawo mbuulire eddwaliro bwe liyinza okuyamba munnayuganda ne bw'aba nga sennakawe. Amen. Tuna eddoboozi ery'omwanguka. Saawa ezinawera bbiri tujja gendako mu mawulire mufunze atuwuliriza yonna gy'osinziira ndi ne Honorable Muhammad Segirinya. Eddoboozi ly'ekyebando lyali lyakukalako naye kale yadde kati oli mazima wangu naye eddoboozi ya Kawempe North. Atuwuliriza okusinziira ku mukutu kw'osinziira osobola okutufuna ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ku Radio Simba TV ate era bw'obanga oyagala kutufunira ku Twitter awo link gy'erejja kutuusa bulungi. Honorable Segirinya omuwulire ate ng'omwota buliro batuwa olugendo lwe. Honorable Segirinya wentuuse n'ensonga ze njagala okuoneko mu ddakiika ntono z'owulidde enjogera ze tusigazza. Nabambe ntunuulidde eddwaliro ligwambya bulamu nga bw'oteeseteese ku byobulamu. Bwayise wamuwuliranga ng'okyali kaddugala ng'omuwulirako mazzi era bwe wabutuuka n'ogalozaako embeera y'abanna bwayise n'abazimbye mu ntobazi za bwayise. Naye tulabe ebimeruse bingi nnyo simanyi nze ndowooza wewaali badde otandike n'okutandikira n'ogamba eno embeera eyanyaniriza mu bwayise kangirwanyise. Waliwo bannaffe abakolera ku kyuma ky'ebyennyanja abaganyizibwa bakyalina emiranga gyabwe simanyi bw'obalowoozaako nga kwotadde abavubuka ebizibu ebiri mu bavubuka otabana mirimu n'abaana abawala abayongedde okufuna embuto nga bakyali bato bw'obateereddewo ddwaliro simanyi oba bajje bazaale oba kale onaatubuulira naye ng'ebyo byebimu ekisooka ddala mwenyinaze ku nsonga y'eddwaliro olw'okuba nti Segirinya bwe nalayira nga nfuuse omubaka wa Parliament wa Kawempe North mwenyinaze nalaba ensi yonna ng'esanyuse ne ŋŋamba kiki kye nnyinza okuddiza abantu okusiima omulimu gwe bankolera because mwenyinaze walaba diaspora community ng'eyimiridde ne Segirinya nolaba omuntu w'e Masaka omuntu w'e Mbale omuntu wa Arua ng'asanyuse nga Segirinya ndalayidde ng'ate weewunya wali ababaka abavaayo n'ababaka abamu abava mu disitulikiti ezo nabasanga ku Parliament nga Segirinya abantu abewaffe betukiikirira nabo bali mu kugamba Segirinya alayidde kati love abantu gye bandaga mwenyinaze nenga nti kiki ennyinza okukola ekintu ne kibagatta bonna nga Segirinya nze nkikoze nenga akankola eddwaliro eryo baliyita Kawempe North Hospital naye mwenyinaze bwe liba lijjanjaba terisosola mbyabufuzi terisosola mu ddiini terisosola mu kkala lijjanjaba abantu bonna woovudde oba ovudde Masaka oba ovudde Arua oba ovudde Ntoloko tulina baganda baffe abali abaana baffe abagenda mu nsi ez'ebweru mwenyinaze abagenda okuba ekyeyo abamu be bakazaako eri abakadaama zirakuba mbayita ba Queens abaana abo baaleka abaana wano naye abaana baabwe buli balwala nabagwa ofa ne bagamba nti omwana wo bwalwala muleete mu ddwaliro lya Kawempe North Hospital ajjanjabibwe because abaana baffe abo bali mu nsi za Buwarabu nga bakola nga banoonya ekyokulya amazima ga Katonda naye ate akasente agenda okwekanka akoze nga bwakaweereza wano abafamire ye bagenda kubeera nga bajjanjabisa mwana ono gwe yaleka wano ewaka n'awunzika nga bambi mukazi wattu talina kyafunye nadda nga lonsa kati nakola netekawo eddwaliro nenga nti eddwaliro lino liyambengako okujjanjaba abaana baabo baganda baffe abagenda mu nsi z'Abawarabu tulina baganda baffe abaana bafiira mu struggle omanyi bulungi nnyo baleka bamulekwa mwenyinaze eddwaliro eryo abo nabo libajjanjabi era nabagamba abaana ba Yasini Kawume balwala mubaleete abaana baliita Nabukenya balwala mubaleete babajjanjabe abaana ba Akimu Sekamwa naye yafiira mu struggle mubaleete babazijjanjabe abaana ba Ziggy Wine bwe balwala mubaleete babajjanjabe walayi muganda First Security gwe bakubye eddwaliro lyasookeddemu nga tannagenda Lubaga yasookedde mu Kawempe North Hospital ne tumukolako examination omanyi Segirinya nze nyina CT scan kati nze ngenda okuleeta MRI scan weerinnyo ENT scan naye twagireese dda ekimanyirizo kyakusaaga muganda wange eddwaliro Spirit gye liddukirako nti ntandise okuteekawo enteekateeka egamba tukomye abantu baffe okugenda abroad okujjanjabibwa nze ndalaba nengenda mu Nairobi Hospital sente ze nasipendingireyo zaali nnyingi nenzijjayo ekirooto neŋŋamba tusobola tutya okukomya abantu baffe okugenda abroad okujjanjabibwa because weetaaga okugula air ticket ekutwala n'okuzza ate eri tebasobola kukonsidaringa nti bali musajja tutalina nenteekawo eddwaliro erina facilities zonna era mwanyinaze nvaayo eyo
tewewunya ng'ogenze mu Nairobi hospital ne bagamba no go back at Kawempe North Hospital n'ogenda mu Mass General Hospital e Boston ne bagamba do you know Kawempe North Hospital please can you go back hey please can you go back because they have all the facilities zononye wano ne bakuzza abantu bagenda tandikanga bali falinga nga baleta mu ddwaliro lyaffe because ntaddewo ebintu byonna nyina challenge gye ntaddewo olwaliro nti government ebintu bino esobola okubikola sikulabisa nze kyendi mu kulabisa yi government bino bintu government esobola obikola nedda n'abalala basobola obikola naye kulaganze government esobola okubikola naye gaana buganyi n'ekirala tuli mu kuimplementinga manifesto ya mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuyitamba baka because akaluke kabbibwa ate era tukyalwanira okulanga wini evaayo naye nga bwe tukyalwana tulina okuimplementinga manifesto ya president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuyitamba baka ba parliament y'ensonga lwaki olengera nga ndi active nnyo ku ground eddwaliro litambula bulungi nnyo abantu waffe abajjanjabibwa tukola tutya mwannyinaze ti abantu waffe obujjanjabi bwabwerere naye tulinawo enkola gye tugamba nti bwobanga olina kozze nako nga kaabasawo okubayamba kalekeewo nene bwoba toyina mwannyinaze ffe tetugoberera ssente tetuli after money mu ddwaliro lyaffe ayina naye atayina bonna tubajjanjaba nga tetunamaliza nsonga ndala bazigendako kulaba kikanda batusigazza satunya ye mwannyinaze omuntu kibi okwerabira gye wayita sekinya bwe watuulanga okuba essimu nesikwata masimu kyakulumanga kituufu mwannyinaze baba nessimu zaako okamala okukamazi tobalekedde amiina mwannyinaze eddakiika mbakwate bakube biri bituuka ng'oyanukula mu ddakiika enaasembayo ali ku simu ogamba oti Hello. Wanji munabe. Mwereza. Kale nyabo omutwala tesama. Sebo. Omubaka nkula musijja. Nange Salon Kawuki. Omubaka omanyi gy'ovudde gy'ogenda kati olabayo. Amiina. Abantu b'okolerera naffe nnyini ekiwate ekyokulabirako. Amiina Salon. Nze ngamba nti tusomesa ababaka balino enkola gy'okulamu nabo bakikole baleme kuleeta bukyayi. Eyensonga etuuse. Ayogedde bulungi nnyo Salon Kawuki. Abakawano nabo bakolenga b'okola kyenkugambye nti wanga tetolabisa obulabisa abalala. Wanji munaffe. Madam Polos. Sebo. Webali kuwuliriza nnyabo. Webali kuwuliriza. Sebo omubaka nkulamusiza Sebo. Nange Sebo mukama wange. Era nkwegomba nnyo embeera z'otambuliramu nzaagala nnyo. Webale kusiima taata. Amannya tumusiime twala mutugadde kimu nakaseke. Amiina. Wensinzira okubanga ntumbula omukutu kakati mukulu onalipo kyembateesako okuntangazaamu. Waliwo sikandoozi ezaaliwo emabegaawo nga bagamba ebitabo simanyi biki nga twakava mu kulonda awo. Naye ate ne mala nga ndaba ekintu olinga kikwasiza amaanyi era nomalirizanga ekintu oba abaali balowooza nti ogenda kivaamu okitwala butwazi maaso. Eggwanga baayo litangaazemu ekintu ekyo kyali kiri atumusiime kikinakazi. Amiina. Kale naawe nkusiibudde kanfunenga babiri bokka mu kubaanukula wonaazingirako puroguramu yaffe ensonga teziyinza kuggwayo ate naawe ebintu obulamu bw'otambuliddemu emyaka gyonna gye simanyi tetuyinza kugimaliriza mu ddakiika zino zokka. Wanji munaffe Alo Simba. tukuwuliriza Sinsidde wano mu Kyenda. Nsanso Kubanga oyo musiimye ababaka twasala abo betwasala abo. Amiina. Betwakugamba nakati ne batulimbalimba ne boogera biri. Justice webale kusiima. Munange webale kusiima katufuneyo omu yekka abameseji munansonyiwa ekyuma ekizimpeereza kirina engeri gye kyetuzeemu. Wanji munaffe. Wanji nyama. Webale kuwuliriza. Yenyama. Wanji mwannyinaze. Amiina mukwano mwannyinaze. Amiina. Kitiibwa kya Mukama. Obambi amiina. Ye mwannyinaze. Amiina. Honorable Segirinya abantu bonna balayika basiima busiimi Abantu bonna basiima. kulema kutumirako mukulu Alex Wemba Luswa. PA wange oyo. Personal assistant wo. Gamba kwalinnya awuliriza n'abantu bateze bawuliriza. Mukulu wange Naziwane Mukyala Luuto ndi Bungereza gy'osinziira gwe wasookedde ddala okulinda Honorable era kwali atuusa. Honorable yandikulaba naye saze dakiika. Nebaza bonna abakubye amasimu bagamba buwulira bakwebaza omanya nti olubimbi luweze. Bambi abakubi b'amasimu enna bwe bali nnyo mwe balidda. Ndoza mwannyinaze olaba abantu bonna bali happy gyendi baga nti Segirinya ddala oli ku mulamu bambi mwe bali kusiiba. Naye waliwo muganda nga alina ekibuuzo kyabuuza ti Segirinya baayogera ku by'ebitabo by'ensonga eyo eyimiridde etya. Mwannyinaze nga babbasale okuva ku P1 paka ku university.
oyinza okugaba ate gwe n'oteewa Wenda kugamba gwe nga tonna. nali kyeneewuunya gw'oyinza okugaba ate n'oteewa kyeneewuunya olina agala nti Seggirinya teyaso ate omusajja agaba basala okuva ku P1 mpaka university ate ye n'ateewa neewadda n'ensoma ebitabo byonna mwenyinaze actually ebiwandiiko byennyina binzikiriza na kuvuganya ku bwapulezidenti bwa America si bwa Uganda bwokka n'obwa America nkolifayinga bali abanyeenya muganda wange bali mu lwali mwannyinaze gwe linda ku myaka eki Seggirinya agenda gimala mu paliamenti y'eggwanga ani akulimba mwannyinaze emyaka egi ate n'ekisanja ekijja nakyo tukiwangule n'olwekyo toyinza gaba basala ate n'oteewa n'olwekyo baganda baffe waliwo enkola gye tugamba nti ebitalina makulu tetubiwa makulu abo bagezaako tusala mu sipiidi kwe tutambulira nga baleetawo embeera ezijja abantu ku mulamwa naye ffe tugenda kutambuza tulabe nga abantu baffe babeera happy because enteekateeka ey'okubaweereza tuzze tugyogera ebbanga lyonna ekirala mwannyinaze abantu boogedde nnyo nti Seggirinya enteekateeka gy'otambulirako sipiidi nga nnene munange sipiidi eno gye ntambulirako siyinza gisala omuntu anneewuunya nze bwe nneewuunya bino mwannyinaze ebbanga lyonna nzize mbikola ebyokuweereza abantu ne bwe nali nga nkyali mukubi w'amasimu nenfuuka Lord Council w'ekibuga Kampala KCA era ng'abantu mbaweereza n'olwaleero ate kati kennafuusa omubaka mwannyinaze nkubuulira mazima ngenda kukolera abantu nze nagambye ne bwe nayambala ekkooti egi ne bwe nayambala engatta egi naye ng'abantu bange bali empawali nati kinnuma mwannyinaze nze okubeera nga ndi bulungi naye nga benkiikirira bali bubi ng'ate bo be banfuula kyendi era nsaba abantu baffe bambi abantu baleme bafuulanga madaala because abantu bano batufuula Kawempe North tulina abantu 18,000 mwannyinaze abantu sofa mpola kati sofa abantu 1,000 maze gikongola giri happy nsigaza nkugambye bwe tunaatuukira mu myaka 5 nga giweddeko mwannyinaze eyo Kawempe North bagenda ko bagigerageranya nansi nti Kawempe eri walinga London Kawempe eri eringa Dubai kyaliwo naye kigenda kwekola indirectly because mwannyinaze ku bintu byekoze Kawempe nga tulina kuba Kawempe tulina Kawempe North Primary School Kawempe North Secondary School Kawempe North Kindergarten Kawempe North Hospital kati Kawempe North Chopa na yejja nga mwannyinaze jamu wabakute nga Seggirinya mpaka nyonyaka Kawempe North kanzutuse ku Radio Simba engeri gy'oli mukwano gwange ne muzeeyali nga kabaweereza nga kabaleeta nga muwona jamu n'olwekyo ezo nazonna nteekateeka eziri mu programu yange ey'okulabanga 2021 Kawempe efuuka ey'abeesiimi mwannyinaze kyovala abantu abasinga bagamba Seggirinya Kawempe North kiikira ekisanja kimu naffe abeeno gye naffe abantu batanse kati abantu kati baagala bantambuze ngende nga buli constituency ngikiikirako ekisanja kimu